Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kyonna kyonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo. Abali mu diaspora emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, nammwe mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Amawulire agava mu ggwanga erya South Sudan galaga nti ebyayo si birungi, bibuzaabuza. Jjukira nti olunaku olw'eggulo Prime Minister w'eggwanga ery'e Kenya gwe bayita Raila Odinga yabadde awubyeyo olubu lw'ekigere mu ggwanga erya South Sudan. Jjukira okuva olutalo lwatandika wakati wa Vice President Riek Machar sako ne President w'eggwanga lino erya South Sudan Salva Kiir. Olutalo lubadde lunyiikidde ng'era abavubuka emmundu bagitokosa tebejeddiza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula oluvannyuma lw'olutalo genda mu maaso nga lutiisizza amawanga ag'oku mulirwano, twalaba nga Museveni deployinga amajeege aga UPDF mu ggwanga eryo erya South Sudan gagende gatebenkeze emirembe. Amagye ekyagatwalayo kubanga gaprotectinga pulezidenti ono Salva Kiir saako ne airport saako n'ekibuga Juba. Kaakati olunaku olw'eggulo twalabye nga Prime Minister w'eggwanga erya Kenya Raila Odinga awuba olubu lw'ekigere mu ggwanga eryo asobole okuba nga agenda mu maaso n'okuwayaamu ne President Salva Kiir saako ne munywanyi bwe nfanfe Vice President ono eyakwatibwa weeks zino eziyise emabega. Jjukira nti nno Vice President Riek Machar yakwatibwa n'ateekebwa ku house arrest era okuva ebaamukwata tavangayo, era amaka ge yeetooloddwa amagye aga wano mu Uganda aga UPDF be bakuuma Riek Machar. Kakati Raila Odinga atugamba yabadde batuddemu ne munywanyi we nfanfe President Riek Machar, President Salva Kiir. Bye bayogedde atugamba nti yagyemu ebibala nkuyanja era ng'emboozi yabadde nsuffu ne discussion gye baafunye yabadde ya mugaso nnyo ng'era erina kyeyinza okugattako ku conflict ezigenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan. Naye oluvannyuma atugambye nti yatudde ne musajja mukulu yamusabye okugenda okwogeramuko ne Vice President Riek Machar ategeere ddala ekinyusi kiva ku sayidi ki, kiva ku gavumenti oba ku luli oludda olw'opposition olwa Riek Machar. Wabula President w'e South Sudan Salva Kiir yagaanye Raila Odinga okugenda okuwubako olubu lw'ekigere okulaba ku munywanyi we nfanfe Riek Machar eyateekeddwa ku house arrest. Wazira yamugambye nti obanga oyagala okulaba Riek Machar tindigga eggendo oyolekere mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala ogende oyogere ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oba oli awo anaakukkiriza okwogerako ne Riek Machar. Era kino kyalese eggwanga nga lyennyamidde nga bagamba nti Pulezidenti wa wano Museveni owa Uganda ate yatandika ddi okuba ng'akomandinga amateeka mu ggwanga erya Sudaani. Kitegeeza ki? Kino kiba kitegeeza baprovokinze etteeka erya jurisdictions. Jjukira nti nno lino etteeka obukulembeze, jjukira nti nno omukulu wano mu Buganda omukulu takulira mpya bbiri. Kaakati wano Pulezidenti Museveni kye yakoze yabadde nga alaga nti endege zisobola okuyoogaanira mu mazzi olw'ensonga nti nno eri waliyo obukulembeze bwayo. Kati buba nga tebusobola kwemalira na kwetwala ate ng'alina okukomandinga order alina kuva eno mu Uganda, kinyamiza nnyo eggwanga era kiritadde ku bunkenke. Era beebuuza Mwai Museveni akolanga ani mu ggwanga erya South Sudan, kubanga ekyokudeployinga amajeege mu ggwanga erya South Sudan erijje erya UPDF tekitegeeza nti nno yagenda okuba nga akomandinga authorities zonna ezigenda mu maaso n'obuyinza obukolebwa obwetaagisa mu ggwanga erya South Sudan. Era musajja mukulu ono Raila Odinga teyakoze bubi ng'abiteekamu engatto ng'alinnya, era agamba nga tannaddayo eri ewaabwe ku butaka ku Nairobi yasookedde wano mu kibuga Entebbe asobole okuba ng'alaba mwami Museveni amubuuze munnange lwaki Riek Machar Salva Kiir yaŋŋaanye okulaba munywanyi Riek Machar. Wabula bye baatuddemu bye bino bye yatugambye wammanga, naye nga sinnabikuwa kirako wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo. Wabula olwakadde tugenda kubanga amawulire tugakomyawo bukomi, mbabuulire biki ebyavuddeyo
Raila Odinga we yameetinze President Yoweri Kaguta Museveni biki bye yamugambye ku byokulaba Riek Machar lwaki yabadde alina kutuukirira mwami Yoweri Kaguta Museveni nga si President we South Sudan ordering okusobola okulaba Riek Machar ono. Tugenda kubanga tukomawo tubaleetere information biki bya discussinze ye mwami Museveni yamuwadde authority ezigenda okulaba Vice President ono. Raila Odinga atugamba ki? Tugenda kubanga tukomawo bwe kyoba okola subscribe nga busubscribings wali ku Yugi Updates TV tugenda kubanga tubikutuusaako. Mbagala nnyo mwenna abali mu diaspora mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Mwabanajja mu comment section nabategeeza nti nno genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe oba oyagala oteesiganya naffe kikooneko osobola okubanga otweyungako mu comment section obeere ng'oteekawo endowooza basobole okubanga bajjaniriza wabula nagamba endowooza yeeno tebajja jjaniza singa onoobeera tosubscribinze kuba buli wosubscribing obeerako ettaffaali ly'otaddeko ku channel eno okubanga amayengo gaayo gakuza kitegeeza nti n'eddoboozi goba oliteereddeko ligenda mutuukako mangu. Mbaagala nnyo temuvaako tugenda kubanga tukomawo. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So mwena muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa
eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.